Bino betuyiga mu mbozi y'omuwala Aisha Nandebe ya trendinze nnyo bamusindikidde ka Mr. Kenny kamulangire nga we yabba taata Joan ku mama Joan. Bino betuyigamu. Omanyi eno message ba mada togiyitako ate taginga mada munno. Wano wakulu nnyo ku TikTok okufe twajja kuwabula na kwogera by'amagezi si bano banyenya bubina content waffe si wa kunyenya bubina. Wuliriza nnyo wano. Katonda bwe yali atonda ensi yatonda ebintu byonna n'abimalayo. Wuliriza njagala obumanyi kye bayita omukyala n'ekituufu kyalina okubeera. Bwe yabimalayo byonna Katonda yatuula wansi n'alabanga ebintu bino tebirina agenda kubirabirira nga tekuli kiyina bwongo busobola kulabirira kinne waakyo. Katonda n'ayiiya omuntu omusajja Adamu n'agamba ono Adamu yagenda okusobola okulabirira ebintu bino byonna ebyensi n'amuteeka wali n'ajubireeti nga n'asanyuka. Kati aba agenda n'alowoozamu n'agamba naye ate Adamu wanaamala okuleebuukana n'ebintu bino byonna ebyensi, ensozi, ennyanja, emigga, ebisolo, ebibira, ng'akooye kiki ekinaamubeesabeesa. Wulirizaawo nnyo wano nze ebintu byange bya bwongo. N'alowooza nnyo paka we yakizuula nti alina okutonda omukazi. Mu Genesis ng'oggyeko ebyakaakati Katonda yatondo yabumba omukazi yamujja mu lubirizi lwa musajja nga ayagala babeere nga basobola okuconnectinga emotionally. N'atonda omukazi ng'omukazi papasi ye ku nsi yakukakkanya musajja. Ng'ensi emuleebuukanyaza yonna yonna gy'avudde mu mirimu muki yonna yonna bemusumbuye. Yakimanya nti ajja kuddanga ewaka asange yagenda okukakkanya omutima gwe. Wulirizaawo nnyo wano. Abakyala abasinga mwasoma, muli ba accountant, muli ba speaker, muli ba MP, muli ba minister, muli ba bank manager, mukola mu bitongole, muli mu umeme, muli nyennyonyi musuubula. Mwalowooza nti ebyo byonna bisobola okufuula omusajja. It is okay. Byonna bitegeerekeka, omwenkanonkano n'ebirala. Naye kiri tekijjaawo nti gwe watondebwa specifically, specially, in a special way Katonda yakutonda kukakkanya musajja. Kyova olaba Katonda yatonda omukyala ng'ali attractive eri omusajja. Gwe ne bw'olaba face nga si nnungi yamuteekako entumbwe. Waliwo asimayiringa ne mwetomera. Waliwo ayina amaaso ng'akutunuulira butunuulizi n'omuwa byonna by'oyina. N'abakola emibiri gino nga gigonda because you were made specifically for comfort, kucomfortinga musajja. Naye omukazi w'avaayo mu ofiisi ze takyasobola yadde okufukamirira omusajja. Ate kassa muzaala abaana omu babiri basatu bolaba nga abenkana. Taata Joan emmere ogimuwa otunudde eri. Bahawusigaalo ajja maka n'azuula ky'otakola ye n'akikola. Bagezi oyo mwana Aisha Nandebe yali mu hawusigaalo wa mama Joan. Naye yazuula mama Joan by'atakola. Omusajja ava ku mulimu ng'aleebuukanye. Emmere ogimuwa oyimiridde. Oba n'olagira omukozi oyo mumuwe emmere oli eri oyo nsabwana. Bagenda batwalako abasajja. Omusajja muwe time. Feno gye tukolera waliwo bano abawala b'emmere eyo mu Kampala eyo mu Arcade. Abawala b'emmere baayiza omuzaabo abawala abato. Aleeta emmere n'afukamira. Naye ng'omusajja gwafukamirira awaze emyaka nga 13 nga tebamufukamirira waka alaba kipya. Ogenda okulaba omwami wo takyakomawo waka. Kumbe yawasizza akawala yakapangisiriza apartment. Kabadde kaweereza mmere. Ndowooza kino kiri mu basiraamu muyina engeri gye mwakuza abaana bammwe obulungi. Natunuulidde omuwala nga bamuvuma naye ng'afukamidde wansi. Teyamuzeemu. Kikulaga nti ne ku bbaawe bw'ajja ng'akyankalanye byakuyomba afukamira wansi n'amugamba nsaba kunsonyiwa taata. Ekyo mu bakazi abakola, mu bakazi abakuze abazadde abaana tekiriiyo. Teyeetonda, taali mufukamirirako obulamu bwe bwonna, tali mukkakkanyako ku birowoozo ebbanga lyonna. Ekyo kye kiri omwo kye tulina okuyiga mwe bamadaamu. Omusajja yenna ayagala omuntu amukkakkanya. Gwe ne bw'omulaba kawala kato simanya si kalungi tekayina kye kayina tekasoma kaali kawusigala akaagazaaki mukwano kyayagala mu mukazi kisukka gwe ebyo by'olabisa amaaso go. Mulimu empisa, mulimu obukakkamu.
mulimu obugumiikiriza, that patience, n'ofukamira wansi nga bakuvuma naye n'osirika, olaba akikola kugwatamanyi. Sanga omuswaswangule gw'ennansana oba ogw'ezzana guba gwakuttedde ejjinya ne gulikkuba. N'ekyo kikulaga nti n'omwami we ne bw'akomawo ng'alina ebimutaataaganyizza, atuula wansi n'amugamba nkusaba okkakkane mwami wange. Kino tekitambudde bulungi, kino kiri bwe kinaye nkusaba okkakkane, Mukama ajja ttereeza embeera. Ogenda okuddayo enkya ku mulimu ng'omutima gukkakkane. Abadde asuubira okwekyanga, abadde asuubira okubaako kyokola, n'okkakkana. Ekyo kye tuyiga. Eno story nandibadde mbawa mpanvu naye lwakuba vidiyo ziri ddakiika mmeka? Zikyali kambongere. Omukyala yenna oyina kwekkakkanya. Ono omuwala akulaga bino yabikolanga mu ewa Mama Joan, omusajja n'amwagala n'amutwala. Teyabirekerawo. Mwabasinga wofuna omusajja ng'obadde weeyisa bulungi, omufukaamirira, okola ki, olukuwasa wepaba n'akuteeka mu nnyumba n'obivaako, ndaba yammaliriza. Tulina abaana babiri yamanyi, ogenda okulaba takyaddaka, kumbe baamututte, abalala bamufukaamirira. Fukamira kuba Katonda yakutonda kugondera musajja. Oba oli mugagga, oba oli muki, oba omusinga obugagga, oba wazaala abaana bameka, oba oyina gye bakuyita boss, oli CEO, kasoba ng'oli mukazi. Mu Genesis Katonda yakutonda ng'omulamu ago gwakukkakkana wansi n'okamfatinga omusajja. Bino byonna bye mukola ebyaki ku mulimu, vaayo komawe waka, kola emirimu gy'ewaka, omusajja akomewo omukakkanyi, gwe mulimu gw'omukyalo omukulu. Natunuulidde obukakkamu bw'oli omuwala ng'omusajja yenna nze oba omulala yenna alaba vidiyo eno yandifunyeyo Aisha Nandebe mu bulamu bwe. I'm telling you, because ekyo kikakkanya omusajja yenna. Oba kiri mu baana b'Abasiraamu, ndowooza ab'engeri ke bakula nga bakimanyi, kuba Aisha muwala Musiraamu, ndowooza engeri ke bakula nga bakimanyi nti omusajja oba asobola ofuna omulalo baki. Obukakkamu obwo tabapaapaala Abasiraamu, njagala okyegendereza ennyo. Nze ndi musajja mukristaayo, naye Abasiraamu abo ne woba oyina omukyala asobola okujja n'akugumiikiriza, ne wobateeka mu nnyumba emu akugumiikiriza, ate n'akuyisa ng'omwami we priority ennamba emu, naye ng'akimanyi oyinayo abalala basatu. Nesanga omuswaswangule gw'omukatuliki oba ogw'omulokole oba ogw'omukristaayo gw'ennansana ofune omulala, gusobola n'ofuna enkali ne gugimuyiira. Waayi toli mukkakkamu. Omusajja ayagala omuntu omukkakkamu, omusajja avudde ku mulimu, bimutaataaganyizza, naawe odda mu kumuyombesa. Mubeemu ekyokuyiga mwe bamaada.